Susan Makula Bujingo twagala ekintu kino kitunnyonnyole. Ku criticism yonna ebaddeko ku social media wali otuddeko awo n'ogamba oba kite nga criticism esusse nnyo tekkosa edda simanyi Katonda bwe yankola naye bw'ojja n'oŋŋamba Dora mubi nsooka kwebuuza lwaki oŋŋambye. Kubanga nze nali mbaddeko mu situations ng'omuntu ankyayisizza abantu. So bw'oŋŋamba nti Dora mubi njagala nsooke mmanye Dora mubi ddala Dora mubi ngenda muwa benefit of doubt. Dora bw'atanneekolera kintu manya musobola okuba mulina differences zammwe. Bw'aba olina ekintu ky'ondaga nti yes Dora yakola kino nga nkiraba then mba nfunye ensonga lwaki Dora mba sigenda musemberera ne sigenda mukyawa sigenda muwalana. Enensi gye tulimu tulina okwegendereza nti wandikira n'owala n'omuntu nga yagenda okuba business partner wo oba ye client wo so osobola okuba omuntu distance naye empalana tebera public okuggyako ng'obwongo obunafu bw'ogimakinga public. So criticism of course waliwo we yali awo ndooza nga twakagala na mwaka gumu there was a lot of pressure. Pressure yali nnene kati wali otambulanga mu kkubo kati olwo twakabitegeera wali otambula ng'owuliraako nali ntambula nga totya abantu kukuba bannayuganda obamanyi boogera ku social media mugamba emire mu maaso g'amakulu ayogere bye yayogedde tebasobola naawe tebasobola teri muntu omuntu yenna akusobola adda mu maaso go atakusobola adda mu maaso ga simu ye n'arecordinga n'apostinga tasobola. So baba bantu aba intimidating nga bakutiisa butiisa ne tebalina kye basobola kukola. Ekirala Uganda si yensi gy'okoleramu buli kimu ky'oyagala ku muntu and okuggyako nze of course osobola okunvuma n'okola buli kimu kubanga nze mmanyi ensonga lwaki people don't mind their business they don't have any business to mind. Omuntu yenna alina business to mind talina budde bwa social media ne makula hamu talina budde bwa makula naye bano abannaku bano abakopi abali mu Uganda abeetaaga ssente za PDM abo bagende bafune bye bakola kati abo boogera nnyo naye tebalina kye basobola kukola trust me. Kati omutima gwaguma nafuna pressure yava kuba nti babingiza mama wange nkitegeera so kyobola saagala bukedde so ababukedde bagendako ewa mama wange omujjako interview ekyebando nga tomanyi nga simanyi in fact omusajja oyo yagendayo yatuuka kwolwo lwennyini nali nzize wa mami kati nga nebase mu kisenge so bagamba mami waliwo abagenyi boyina kati gayi nayingira nagamba nze kubuuzaako ndi mukwano gw'amakula biki mami namwa ne chai kati mami nampita nangamba waliwo mukwano gwaze so anenzija ne mugamba gwani nangamba anti nze nkola ku yasoka kulimba nti akola ku daily monitor asoko simbe wakati